ali wala tofaayo togenda tambula nti obogenda kulwawo ng'otambula mweba wanene nnyo togenda kukola akumpi nnyo olukkirira wali bwe wati ogenda kuba okoze eki weerabidde katonzite Tinganganyiza bakubiranda ngalo gate mumpulira. Ati kakati omuntu oba watambule toyina programu ya muntu akulekanira. Ati oba obifa. Nkago wali Hajjat omulala gwemba de. Tuli mumbozi yafe Hajjat banje. Ngandekanye. Bangamba oluto lukulu. Lukulu. Hajjat aliyo mumunsi. Hajjat ndiyomu. Oza tuli mu kikomera kya fent tuli awo. Nedda tembatambula. Obadde wekkayo obwana bwe badde bukuyitaita. Mama onzise busiba. Kiya kusabadde. Hajjat neddono ye mubuulirire mukwano. Chichi. Weerabidde oditena binambiri namuza asi bintu byo bwe namaze okoza ebintu wabadde wadokyalya nomala noleta ebintu nobiteeka musinka byomaze okulira obadde oyagala abiteeke mu baafu wanje nze nabadde nabimaze ekirala takomyawo Hajjat nateeka n'engoye nga maze okukamula nayanise nateekawo engoye zire ekyo kitegedde Hajjat wanje ani akoleze linda olina bileta wali nga ntandika mukwano nesi tewefula nti oli wakalinda sitwakalabakati bino bireke muleke buve gwensonga enkulu kakati kyembuuza kakati ono bw'aba aleese ebintu nga omaze obbyoza nti bw'oba omaze obbyoza toddamu sisobola olwengalo ziba zikwatidde iso ng'omuntu ng'abantu be yasanzeewo ffe ne tuba nga ffe twamukwatirwako ekisa engeri gyali nti yajja kuzaalirawo emyezi lwaki ogiyimba emyezi lindako kakati bakiwandiika wanti oba omaze okoza ebintu tuddamu n'obyoza wamaze okoza engoye ne baleeterera tuzooza bakiwandiikawo Hajjat kati bino bikususa okutegeera weyongere wali ono mumpe weyongere wali mwana muwala mpuliriza olite tetwakalaba mbu oli mwana wa buwala alina amakaage sagala asange bantu nga bamaze okwoza watyanga gwamaze okwoza ne waba wateka ebintu wamaze obbyoza ompulidde watya nga wamaze okwoza baawo baze nakola atya linda leka mumalirize nabanga atayeddewo engoye nga wamaze dde okwoza ne batwabanga waka nkulayirira mama oyo yennyini naleeta ne baguba mulawo obwezuba bala muntu nokulewafugaddeyo ewaka Hajjat bwosazeewo omututte namukwaku lwaki weeyisooti yateteeba empaatine otosazire mukubagale saga isanaga binnyabula Hajjat abantu babadde bwebalowoozezzaako obugenyi mubuulye nobanewakano gyolangira obugenyi bwakuddwakudde okusinzira ku bbanga lyomazewo ne lyogenda okumalawo bannange sokusoboka kale ng'olabye bannange oba buli tebeesibwa yeeyitaki oba yeerabanga nti oba yekiki takwatako tagamba naava neeri najjamu kkubo baba nali ngenze kati kyeŋŋamba okwate kkubo ddeyo obikole olyoka ogende mu ddwaliro nali ngenze munnange ewaka tetasa akuntawaana tugende wamu bannange tebeesigwa nno asusse naye lwaki baba tuwonzikiriza n'enzira y'ewaka ng'oddayo okole kino ewaka tulina maidi akola buli kimu tatukambuwalira naye kakati ono atukambuwalira atuvuma abula kukuba ebyo biveeko naawe kati eyo maidi asobola okukulabira ate okusinga nze tasobola bannange nkoye njagala kuddayo ewaka era bw'osanga siriiwo tobinyiiga ate nga nsanga nga ndazeewa biveeko ebyo bino kati kino kikuyamba naawe okubeera ng'oli mu bulabirivu obulungi mu bujjanje gwokimanyi nti ate embeera y'omukyalo ate neyo mu kibuga esinga naye omanyi nti embogola gy'abagola ayinza okunkutula kati gwe kyoba okola obeera ng'omuntu obeera mu bufumbo aziba amatu okitegedde kati obeera ng'ali mu bufumbo batugamba kwesirwaza neweesirwaza n'oba ekintu nga nakirabye gwe n'ofuuka omugezi ate mwe nawe musirwala emba tokola kati nawe mulabe bulabi beera ng'omula abange ndozo ndabye afumbirwa ey'omutwe guli eno ey'omutwe mufumbire ya bigere mwenkanye evvumbi mbatebye buteba ate gwe yagenze eno onoovaawa mupanya ebwente bwendi kaho ositudde kikino anti ebintu ebiki zengoye oba mwagala kwerabirako mwerabireko tebeesi obagwe nindako obagwe nfudde ya rabbi obagwe okola kiki kino mungu kakati mwana muwala nyabo lubuto olukulu bino si bwe bati bwe bakola ompulidde
omuntu bw'amala okulya aleeta mangu omuntu n'abyoleza wamu tebesigwa owulidde bw'alya koloni yadde nga mu kisiibo obireeta ne bikolebwa wamu obwange kati nno nze bwese bwenkoze engoye oleetanga omuntu ayoza mu kkubo lwaki woyina empisa empisa mbi ennungi ze ziriwa tebesigwa kati Hajjat kale oba gwe olina ennungi yogera n'ekkoni yogera n'ekolona yogera n'ekolona aveewo simanyirwa tebesigwa ayija empisa z'ewaka we yajja oyo ye Teebe tebesigwa nkubuulira ne bannange n'oleeta n'engoye mu kkubo kati tusooke tuddeyo ate tubizeeyo eddwaliro tunaagendamu edda subhanallah naye bannange naye wabula baaba ono wamwefunira leeta nzitule okimanyi nti asobola okukutula omutima naye baaba kangende mpakingi ngendewa abireke ebintu ono atakulumya mutwe wagenda genda ono muntu buntu oyinza okuvaawo okogenda ku dduuka nodda nga nkubi eno embeera kati ngirabe kati ngenda gyetegereza kazi asusse bannange master olubuto lulwo master olubuto lulwo eddane ebesebereza eddane dampozi wa bulenzi bwo omanyi abasomesa baagala nnyo okwana abaana nemane mbeegane mwegane embuto zaabwe naye master luno olwange lwennina lulo nalukuuta oyina emboozi wanyumiza emboozi wayagala nga bemansita bamansita muve ku baana bafu esooka ompe ku sente bino byonna byonna nga tubivuddemu bino Teebe yaze Kawiki yamufudde omwana we yaze Hajja abadde atya sooka ompe ku sente ezaki omusaala hiredda abayimbi byenva okulaba kati ku TV abawimbi babawadde miliyoni 10 hani gavumenti eyawe eye Kenya amazima akati muntu awulize ku sente gavumenti ye Kenya fe tuli bana Kenya era tusigala tuyiwulirize nyimbe era namwe musigala muli bali wawuliddeko UPR racing evuddeyo ku sente zaffe enkumuli zekuŋŋanyiza emyaka n'emyaka ng'egamba nti etuweyo anti kakati kiri bwe kiti erina zitwala ate ku gundi kuki ku gavumenti bakole batya gye ziraga nti zino z'abayimbi naye kati fe abayimbi tetwasazeewo ffe fe abannayuganda tulumirirwe omuntu wa wansi abantu abali obi bangi that money tuzze tubeerawo nga tukola nange siri muntu wa waggulu siri muntu wa waggulu mumpe ku sente obadde tokola tereza gwe bannakatemba mwakoledde ki abantu muzanya emizannyo enkya neggulo webale sigeza ne zijjo enzo kubako kati ffe nga bannakatemba kiki ekyo kazindalo oba lwaki basooka kafu oyogeranga gwe mukulembeze waabwe lwaki obakiikira nze nzanyira mu kibiina ky'omukulembeze w'ebya bannakatemba genda maaso ffe tuwasazeewo basibo ne bannyabo tubase busikiiti ku YouTube n'olwensonga eyo mbeera eyo mukwano wasaafu ku kimulinge mwabawadde ne data bekyeyize ekyaffe kyangu nnyo genda bugenzi ku YouTube otekemu Stecia and the house girl okwate kantu akaredi akagambo kaliwo ekigambo bantu kutula zampu tukula sat kululaini owulidde okwate nekkadde kali abeerawo nga kenyenya mwabawadde ojja kuba okimazi ne data mwabawadde mwabawadde ogwo naye siba abantu bazirina sente nterakawo data wabitwala ntwaze twaze nterakawo wagonya ntwaze twaze yetwagala kyetwabakoledde ate abayimbi mwe mutukoledde ffe tugaba naye walla mubigabawa tetwagala kweteka mu kamera tugaba kyetwasazeewo oteeka mu kamera zenyimba enyimba zisinga n'abalwadde obungi e Uganda sikitegedde tugabye enyimba za korona ezisomesa twagala bijanjalo enyimba tuzirya nezinatagati nekino mukyetaaga kiriwa ekimba nti saagala kuyimba lwemba lwaba gwe kyobamanya twabawadde ennyimba wanje mu buli nsondo osanga yonimba buli nsondo n'abasantirayiza simanyi sanirayiza nabo gye bali oyagala luyimba lwa korona muyimbi mutuveeko tukyolwadde ate lwabayo tukoledde obulungi tetuwadde muntu nti oba wa wansi yekka wonna ffenna mutukubiramu bannange tuli eno ffe emmere simanyi wano yatuuse wamu era neyamwe eri bwayise eya gavumenti ab'ebikomera wanje nagenda wa chairman nimugamu ne chairman naffe sife tuli abaali awo bagamu muwandiisa abantu tukola mmere ya leero ffe bamu kuba bivulu era ebyayimirira nanga nti kale osula side ki nyambuka bwenti nenkiba kiba katamu bikomera ebyo ebiri awo ekya black ekisooka nanga ogambe mu kiki mu kikomera ekisooka ntiddayo ate abo bikomera babawa nata
waliwo abantu abali mu byennyata abeetaaga abali mu bwetaavu abali mu buzigo bandi abali mu mbeera era bo bafunye ffe twakitadde we twafunira ebikomera wetunaabulirwa ze tulya kati gwe nagenti ze nyina geti nze sina geti naye ng'olina ekikomera ate nakijjawa gendi wakiyamaani awa tebyaze okola mulimu ki nkola ku TV ne ku radio ate eyo nkola ya leero Dembe FM gw'oli wa salale kati gwe genda bakwa salale rooni wanje neno ne banka newole essaawa zino naye nno naye ebeera ekalimu banange kalanti Bulidde munna. kalanti ze nfuniddemu ebirungi ofuniddemu ki nfuniddemu ebirungi bankima ku mulimu omanyi sente ze mbadde nsaasaanya ogenda bugezi mutwalo bakukima ne bakuzza ne banziza lwakuba ekizibu kye nnalabye nti obwana bulaba obuyaaye buli gyakola mu TV gundi bagenda kulinda gundi eragaye security ojja kulaba ate onyonsa bulidde gwe tolina mukasiba nti kakati woba okola mu TV yegundi nga bagamba funa sane nyingi anti boffe twasigala mbu tukola bo nga tebakola banyugunya muteekewo security wewaka ewamu saafuna ziteekawo kisakata tenteekawo ogundi asikaali